Enkya ya leero abasuubuzi b'akatale k'ewa Kiseka baakedde mu lukiiko okukubaganya ebirowoozo ku ngeri gye bagenda okukozesaamu akatale kaabwe. Akatale kano akamaze ebbanga nga kazimbibwa kawemmensa ensimbi eziwera nga zonna zivudde mu basuubuzi. Wabula abasuubuzi bakukkuluma nti ensimbi ze baabagambye okugula emidaala obukadde 12 nnyingi nnyo kyokka nga bazze basasula. Nze siyinza kulimba nti tunaazisobola kubanga bw'olaba omufumbi wa caayi, omufumbi w'emmere kisobola okuba ekizibu go ge mazima. Wabula mwegendereze nnyo mwabali kakiiko kubanga fomula terebula tujja kusasula kubanga twasasula ssente zaffe lubereberye nga tunaba kusasula ttaka. Ettaka ntulwanirira mwatugamba onoosasula miliyoni 3 ojja kubanga bwogenda okusooka obutatumalaamu maanyi tumwogera kibetonga batabasooka be bagenda okufuna amaduuka. Ente ezo nkakasa zimalirawo kubanga gugenda kuba mudaala gugwo permanentire ate gugenda kuba gwa mulembe si budaala buno n'obwonooba oguguze n'ogupangisa omuntu ojja okuba ojja mu lenti yeeyamba eyeegasa okusinga twali badde n'obudaala obutaliiko eya saturation obutali bwa mulembe. Omudaala gwaffe gugenda kuba gwa mulembe n'esente ezo zentuufu. Wabula ssentebe waabwe Kisembo Robert Kasolo agamba nti akatale baakakoze mu ngeri ey'omulembe ng'era ke kamu ku bugenda okubanga bwe businga mu Kampala. Omulimu gwaffe gutambula bulungi era nga bwe mulaba block A structure ewedde ate wali tusitula block B. Tulina essuubi nti by January block A ne B amaduuka gajja kuba gawedde era tugakwasa bannannyini go batandika gakoleramu. Oluvannyuma balambudde omulimu bwe gutuuse era n'asaba abasuubuzi okubeera abakakkamu kubanga guno omulimu gwabwe. Abasuubuzi b'ewa Kiseka bwe bafuna ekyapa kyabwe okuva mu KCCA baasalawo okwekulaakulanyiza akatale kaabwe nga batandika n'okukazimba mu ngeri ey'omulembe. Grace Nantale Kakooza, Kiberu Siraje, Kingdom TV amalindirire. This is Kingdom TV.